Alan Sewanyana ne Ssegirinya Muhammad mukwano kate babagane okuva mukomera hate ya Brisha Kashi mulina masawo ngenda ba mukutusako Pastor Bujingo mukwano naye mukuletedde hati agenda ba atunyonyola n'ebisinga kawo byonna ngenda bambi kuwanenga sinakongerayo mbadde nkusaba video no jimpere like ate sobola okuba nga yeyongera era nga nkubaza gwe no mulungi ya subscribing ku Wonderboy UG tidali wakola chamanyi nnyo ddala era nga abatina ku subscribing mukwano berango subscribing akona ku notification bell ayituweringa bugire tutekayo mukwano gwasoka ojifuna nenga nkujukiza hajati karodo onakulombera edwa bena ebyekutene bitoyagala genda bwere ayina kyoyagala okwasaganya berango mukonako atagenda banga kuyamba era nga gowe nayagala okulangira business yo nayo naberango tukonako ku namba esimu wasawo atogena bango yambibwa buterevu munange nonga sikulisizawo anti the entire family bobwe batuwe bakikoze jukiro nako ralero anti Valentine eranga boy batuwe bayambaze eranga ba followers bafe abalungi bafanya abalungi aba Wonderboy UG bamikwano tubagaliza Valentine enonje thanks for the support and everything eranga buli chemo hobwe kitobe cyabade nenga tenkuje yeyo jukira olunaku regulo Ssegirinya ne Alan Sewanyana ribade bayina okufa mukomera eranga mukwano bayitide watono nnyo kubanga kate bakoleki balimereyo eranga okuba wa bailo kyabatwalidde emyaka ndoza ebiri ku ransonga bajja baddenga bajja mu kooti nengo omusango gwabwe tegukola ki tebaguwulira eranga olwejjo mukwano lwe babawadde bailo naye bavuzeyo kiro nnyo kate ate babawambire mukuba teka nkutuseeko owa prison ono ng'atunyumira. Biggest question is, do you still have the duo? The members of parliament who were granted bail, are they out? Mildred and dear viewers, good evening. I want to confirm to everybody that the two honorable members of parliament were duly discharged after submitting their requirement. Ateye Pastor Bujingo abagambye abavubuka muve ku TikTok okubeera okukwasamirira ate mufune emirimu mugende mukole omanyi naye tanyagoteeka akugamba point ku point abagambye mulekere okudduka ku TikTok okwasamirira okubeera nga mulingiriza buli kimu mukwano ate kamukutuseeko era ebirenzi byabalabiriranga ebiwala bifu era okiraba tikiri awo timuli pulaani buli kaseera kiroopaloopa Pichina bye chikola bino byona bakati abiri ku TikTok yafaanana nnyina abeera kuli akola gwa kwogera ku TikTok genda okole byebyo no nenga ate yo tuvuddeyo ya Brisha Kashi anti Valentine ewuwe mukwano kyawedda era nga bakimukoledde maye bulijjo mugamba Brisha tulage ku musajja wo Brisha oli ebisiyaga Brisha lwaki tosalawo Brisha olabika bubebe kibiki mukwano olwaliro buli kimu kiwedde anti buli kimu akituleetedde nakitugamba lwaki mba mwogerera ate kamukulekere nawe oberenga owewulira. Yo, hey baby, Davis, thank you so much. Thank you so much. Valentine yange ngifunye delivery yatuse bulungi. Thank you so much. Munange ekizigo kyengolidde kya pokere yankirabye. Era kasabe kinkoleko bulungi. Kireme kunkonya, kireme naye nange gasajja mwe mumanyira. Woba kimanya oli eyongole musajja ngo kimanya omukazi ko yina te yakuwomera. Mukifo kyo kumubonereza omukazi mwesonyiwe muleke just imagine ono musajja namugezesa bugezesa mulaga nti njagala Valentine kukyusa ku bizigo omye yangulidde pokereya ate ne desima impo oli mukadde kutuuka kwekyo kwebyo ebizigo twabisoma ko busomi nga byatta abantu bonna ku TikTok abantu bonna bibamazeewo bakonye saba kati obingulidde nange nkone darling mukwano yona gyoli kusaba